mukama nga tomulina tosobola kuwangula nsi na maanyi ga mmere. Mwetaaga mukama abayambe musalebwe ebintu ebituufu. Olaba musajja omutuufu ataakukuule, olaba mukyalo mutuufu anaaba mama bw'abaana akugwanidde. Musanga couples ezibu nga tesite nga baiti balina kubeera bonna ne bazaala abaana nga baliko ekizibu. Sometimes wetaako omukisa gwa Katonda, wetaagako amaanyi aganaakulambika mu nsi, ge amaanyi agatava mu mmere. Ate abantu ne bagamba essaala tekolanga njaga, enjaga bw'oginywa ekkuba n'ogwali. Naye ebintu by'essaala bikolanga mmere, nga bw'olya breakfast n'olya lunch n'olya dinner. That's how you must do with God. Don't wait for problems to pray. Prayer must not be a feeding. Prayer must be a commitment. You must pray in the morning, pray in the afternoon, pray in the evening. Move with God. When a beginning and a venture, begin with God. Obogena loan mu bank, webase mukama. Obofeko gena mu dwaliro, webase mukama.